eri Arsenal ne timu ya Liverpool ejo buli mupiira kugenda kubeeranga final era bo balinga abatandika season yaabwe empya ng'erimu emipiira 14 era nga emipiira egyo gizitowa obubonero 42. Ani agenda okwangangani, ani agenda okola atya, ani anasaagira mu nsonga, ani anabeera serious. Awo entandikwa weri naye ng'entandikwa egenda okubeera weeyo wajja kubeerawo ebbanja lya Arsenal. Ebanja obubonero 7 mulamba. Kitegeeza Liverpool baba yino jukubaye emipiira wakiri 3 kweje egiddako nga ne Arsenal yennyini nayo nga yeyeekubidde Liverpool eyo kuba bayina okusinkana mwezi ogwokutaano. Era ekyebuuzibwa kiri nti bw'otunuulira kiri mu nkambi ya ttiimu zombi ku bazannyi abaliwo n'abataliiwo ku mutindo gw'abazannyi oguli waggulu n'oguli wakatikkati n'oguli wansi ennyo bayinza banagenda okusisinkana mwezi ogwa May nga Arsenal ekyalira Liverpool ku Anfield wanaaba wakyaliwo okuvuganya. Kati kyekibuuzo oba oyina kukiddamu nangeri ya kutwala match emu ku emu nga bw'eneebeera. Omulamu ogwo tugenda guddira kubanga gwe guyina okutambulirako ensonga eza season eno emipiira gisigaddeyo. Naye kye tusobola okusooka okujjawo olwaleero ku Friday ekiro saa 5 ez'ekiro Brighton and Hove egenda kukyaza timu ya Chelsea. Bano babadde bakasinkana mu FA Cup era Brighton and Hove nejjamu timu ya Chelsea. Amawulire agatali malungi mu nkambi ya Chelsea ye Nicholas Jackson yalwadde. Bulijjo mbadde ntera okwogerako wana babadde bawuliriza programu zino nga mbategeeza nti nno obunafu bwa Chelsea weebuli okutwaliza awamu naye ate businga kubeera ku both ends ez'ekisaawe. Eno mu ggoolo n'eri mu maaso nga namba 9. Nicholas Jackson ng'alabika ekintu kibulamu naddala ku profile ya tiimu gy'azanyiramu. Ate Joao Felix ne Christopher Nkunku ne batateekawo bujulizi bumala bumufubutula mu nnamba. Kaakati ne ggoolo Robert Sanchez n'alabika nga ne ggoolo ye temala. Agezaako okulaba ng'akoleko ku short stopping wano na wali oluusi n'asambako kubajjukira ali mu ttiimu ya Brighton and Hove. Tiimu eyo neno yaayo ya kusambako nga bazimba bava mu bbaaka na biki naye ng'olabira tekijja bulungi era tubadde tumulaba ennaku ezo nga omumyuka we Philip Jorgensen nga amutuuza n'amusookayo mu kisaawe. Kaakati wano waliwo ku both ends ez'ekisaawe nti Nicholas Jackson yalwadde. Ono ayinza okumala kundira ebbanga kubanga ayinza okusubwa bw'amala okusubwa guno ogwaleero ekiro ogwa Brighton and Hove ajja kusubwa ogwa Aston Villa, asubwe ogwa Southampton, asubwe ogwa Leicester City, asubwe n'ogwa Arsenal. Gye mipiira mingi era ndowooza nti no Christopher Nkunku yayinza okukwatamu awo mu maaso awo naye abadde tannaba kuleeta bujulizi bulaga nti ono ye Christopher Nkunku gwe twali tulabyeko mu ttiimu ya RB Leipzig. Era ye Christopher Nkunku yayitibwako ne ku ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa emu ku ttiimu z'osuubya nti zirina abazannyi bangi nnyo mu Europe yonna ne mu nsi yonna. We bakuyitira oteekwa okuba nga taaki ewera naye omulenzi ono ekyafootola taaki ye nakyo kizibu. Kaakati n'omulenzi ono gundi Mark Gill naye ntegeddeko nti ayinza okudda okugjako Wesley Fofana wadde yazzeemu okulinnyalinnya muko ne banne naye omutindo gukyali wala tannaba kutuuka kudda mu kuvuganya. Kweno Chelsea erabika nti eyagala kweripa okwenyweza mu Champions League positions. Ate era kuba tewaliwo kikopo kirala. Carabao baavaamu, FA Cup baavuddemu. Kati baba basigaza UEFA Europa Conference mpozi na kino ekikopo ekya Premier League ate si kukiwangula naye waakiri okujjako mu top 4 waakiri season ejja bagende mu Champions League. Kaakati ebigendererwa biringa ebyakyuseemu simanyi oba kyayongedde kaluba oba kyayongera gonda oba balina kufungiza oba byonna awo tulinze bulinzi. Kati bw'olingizaako mu nkambi yaabwe Reece James teyazannye mu FA Cup nga bazanya Brighton and Hove. Naye babadde baterese mutereke teyalwadde nga bulijjo bwabadde amanyiizizza match eno ajja gibeeramu. Trevor Chalobah ndowooza ajja kubeera mu center back awo ne Levi Colville. Marco Correa alyoka abeera eri mu namba 3 ye. Moise Caicedo ajja kwekolamu omulimu ne Enzo Fernandez wadde yandibadde ayagala Romeo Lavia ku tiimu nga Brighton ekola emirimu gyayo ng'egikolerawo midfield mu central midfield oba oyagala abasajja abali solid mu double pivot kubanga ono Enzo Fernandez ye asinga kulabika bulungi nga tiimu ye yerina naye wano nga gugudde Romeo Lavia ayina emirimu gyayambako ku Moise Caicedo. Kati wano kiringa ekitegeeza nti no Moise Caicedo ajja kubeerawo yekaawo ojja kuwulira ekinaabeera awo kubanga awo jjukira ku side ya Brighton and Hove abavubuka batera okubeerawo ono mu Cameroon Carlos Bareba ndowooza bajja kuvaamu ne Moise Caicedo mu kya physique
ekyomubiri awo bajja kwesobola kati ekisigadde ye interpretation of moments omanyi musobola okubanga abasambi mwenna omupiira nga mugumanyi of course tosuubira musambi kuzanya top level football mu clubs ezituuse ng'eno ng'omupiira tagumanyi abagumanyi kati ekiddako kadrowa kikoosika okusinziira ku mbeera ki mu biseera ki kati awo oluusi enjawulo wejjira oli n'agamba nabadde ndowooza kankole kano naye kati awo wenindidde okulabira Carlos Bareba ne Moise Caicedo naye nga wakati awo batera okubeerawo n'obuvubuka obuzibuzibu ono Joao Pedro agira bamusomera ng'eno ku kyoto naye omusanga yafunira awo wakati awo oba mugongo gwa Moise Caicedo balina ono omulenzi omufalansa Gege Ruta oluusi bagira ne bakubisayo ono mugundi Swaba naye nzola ye Sweden bamuyita Yassine Ayari oluusi abeerawo gundi Diogo Gomez kati eno ebbali n'ozalabayo bano bayankuba minte bye batera okutetenkanyizaayo nga bagezaako kunoonya ggoolo Kaoru Mitoma teyalabika bulungi ku match eyakasembayo kubajjukira okutwaliza awamu Brighton and Hove teyalabika bulungi ku mupiira gwa Nottingham Forest match yasemba ya Premier League Brighton bakuba ggoolo 7 ku bwereere ekyo kyali kive ku ttiimu erabika obulungi bwetyo nga balabika obubi nnyo without the ball era ndowooza nti no Enzo Maresca n'abavubuka be ekyo balina okukozesa buli lwe bagezaako okulekera ebibangirizi bikozese Nuno Madueke bino byokusala n'awoomerwa ne yeetooloola n'alinda asala owookubiri oluusi agira n'akujjukiza Nicolas Pepe asamba byakwesanyusa ayina okusamba ng'agenda wali ku ssente alaba seriousness ey'abazanyi abasamba sayidi eyo nga Mosala nga Bukayo Saka engeri gye beeyisaamu olowooza nti nno obutambi obwo yandibadde abulaba n'amanya nti nno omupiira gw'Ebungereza olina okubeera direct olina okuba business naye nga kyempuliddeko mu nkambi eya Brighton and Hove Sole match yakomye okutendekebwa ne banne naye akyali muvundu tannatereera bulungi Pavis Estupinan naye tajja kusobola kusamba kuba namba 3 ne Lewis Dunk omu ku bazanyi b'empulira mulungi nnyo mu kusamba from the back naye ayina decisions zaakola ate buli decision gyakola nga nfu tiimu efiirwa bagiteeba ebiseera ebisinga oluusi yeeteeba sajja kabeza bwati ate ye captain agira nendowooza Adam Webster yayinza okubawo Tariq Lamptey yayinza okuba mu kifo kyeri kya Pavis Estupinan ono bambi satu yaleera bika bulungi awo bali Leandro Trossard we babagulira awo nali ndowooza ne Estupinan we yali agendera naye najja n'afuna obuvune buno yalinga advantage Brighton kuba teriyo ttiimu esobola kugula muzanyi ayina buvune naddala nga bwabbanga gwanvu kati wadde Brighton yakifunamu advantage ntino tebagisosonkola nnyo bazanyi b'amanya mu kaseera keekamu naye ate omulenzi ono kasooka ngadda taaki eri gye twali tumanyi tennaba kudda naye katulabe engeri gye bagenda okutetenkanyaamu Chelsea ng'oggyeko Nuno Madueke endowooza Cole Palmer ajja kubeera wali ne Pedro Neto mu kugezaako okumalayo engeri y'okulumbamu katubalinde tunaabalaba engeri gye kaakati bamalirizaawo enkeera ku Sunday emipiira eginaabeerayo egy'enkizo ku ssaawa 9:30 Arsenal yesooka mu nsiike ng'ekyali ya ttiimu ya Leicester City Arsenal eri oludda lw'eyo nga eyina obuvunaanyizibwa okufubutula ttiimu ya Liverpool kubanga ebaddewo awo nga yeringa ekonkona season 3 eziddiringana yebadde season 2 eziyise kaakati neeno olowooza nti eno yandibadde yakusuula kintu naye ate ekyennaku ekyatataganyizaamu Arsenal kyekyokuba nti nno oli gwe babadde bamanyidde nga ne gaapu ey'okuvuganya efunze ne bajja ne bamulindigula n'ennume y'ekigo ate mu equation evuganya ku kikopo taliiko kaakati awo Liverpool engeri gye yazze ku mbaga nga simpite kati awo simanyi Mikel Arteta kyagenda kukola wabula kinyinza okuteebereza alina kusigala ng'awangula emipiira ate nga bw'asaba Liverpool asuule nga bwe yakuze olunaku lwajjo bagenda kukyalira Obbi wa Man U Ruud van Nistelrooy yatendekayo eyo naye ayina ebizibu bye ttiimu tekola bulungi bakaliba bakagijjamu juzi ne mu FA Cup wadde babadde balabise bulungiko mu nsamba naye oluusi obulungi bwabwe babadde bulabika kuva nga buvaayo bulungi okusinziira ku bubi obwa Man U eyabakyaziza mu ngeri gyegabamu ebibangirizi kale kegamba kizibu okumanya Leicester City kyene ejja okwanga ttiimu ya Arsenal ebadde emaze ennaku 10 namba ng'ebadde ewummudde obuzibu obuli mu nkambi ya Arsenal bwe bw'okuba nti nno abazanyi baabwe balwadde naye nga bamanyi Mikel Arteta musajja musirifu ddala ngenza okujja kumpewo mukana akaseera tannaba kwogera update yonna ku buvune bwa Bukayo Saka nga mu kaseera ke kamu twakamanya nti nno omuzanyi Kai Havertz alabika obuvune bwe yafunye ayinza obutaddamu kukoona kapiira season ennamba mukwano gwange gundi Mugisha Atanansi oweruka ya muwagizi wa Arsenal naye agamba ye tayagala Kai Havertz naye omuganda agamba nti sajjabbi teribulako kalungi kakati
wano obulungi bwa Kai Havertz bwegenda okulabikira kubanga emipiira gyonna gye yeetabye mu season eno emipiira 30 yeetabye mu goolo 20 kubanga ateebye goolo 15 n'akola n'assist 5 kiyinzika okubanga wooyagalira goolo ye si wejjira naye waakiri alina okubeera waawo kuba tomanya ebiseera ebimu ajja kuba yeetaagisa akati mu kaseera ke kamu nga ne Gabriel Jesus Fernando mulwadde ne Gabriel Martinelli mulwadde nga ne Bukayo Saka mulwadde nga ne Mikel Arteta akyasiise tannaba kwogera ku mbeera egenda kuddako oba abazannyi bano be yagenze nabo kubanga Gabriel Martinelli ne Bukayo Saka wadde babadde bayina enkenyera yagenze nabo mu luwummula e Dubai gye babadde ennaku 10 naye Arteta owa yali muzannyi wa matatu nti kaadi zazizannyira wano kumpi n'ekifuba wano tosobola kulabamu ndowooza alinze kuba wa surprise naye ng'omupiira ogwo gujja okusooka saa 9:30 olunaku lw'enkya ku Saturday tulinza okulaba Arsenal ki ejja eneeba etaamye okusamba buli match okubeera nga final kubanga bw'otunuulira omupiira gwa Arsenal ne Leicester City ku 9:00 oba olina okugattako omupiira gwa Liverpool gwegenda okukyaza Wolverhampton Wanderers ku Sunday ssaawa 11 Arsenal erina ebizibu byayo ku frontline mulowooza nti no Ethan Nwaneri oba olyawo ne Mikel Merino ne Kapi Gondi Martin Odegaard ne Leandro Trossard abadde asituse bulungi ennaku ezo nga yatambulirako ensonga oba be banaagezaako okukoleza ttiimu ne Raheem Sterling oba anaakubayoko ku mupiira gwa business kaakati awo mu kumagamaga goolo ne Declan Rice alina okwegattako okuleeta ku bungi bwa goolo kuba kaakati goolo zigenze zikeewa sources zaazo zikendedde lwe bayongereko n'amakoona nago jo nabadde lwali lunaku lwaluli ku lwokusatu nali ngezaako okubaganya ebirowoozo nyumiro nnyo ebyokubaganya ebirowoozo naddala ng'abantu bali knowledgeable omuntu nga aleese ensonga nga ya muzinzi n'akauntaringa ensonga gy'oyogeddeko nga agikauntaringa na facts and figures and reasoning naye ebiseera ebisinga mikwano gyange bensinka naye abawagizi ba ttiimu ezino ez'ebungereza ebiseera ebisinga facts ne figures baate bazirina naye oli kwegamba ye nga yeewulira bwewulizi nti ttiimu agyagala era abawagizi ba Arsenal singa nabali abaali ebungereza bawagiranga nga aba Uganda nga bawolereza ttiimu newe bange ekoledde ddala ekintu kyolabanga kyabadde kyewalika era enfuna yagiwolereza nga mu kugiwolereza oli akuvuma n'ogugambo gw'enkana eno bannaye generation yammwe eno nzibuzibu naye wembadde njagala okutunula weewo nti nayogeddeko ku nsonga ey'amakoona mu ttiimu ya Arsenal mu nkubaganya y'ebirowoozo neŋŋamba nti Arsenal engeri gyekubamu amakoona gaayo omuzanyi Gabriel Magalhaes ebungereza yasinga okugateeba ndowooza ne Europe yonna okutwaliza awamu ne Saliba avaayokko n'ateebamuko awo naye waagalawo backup plan bwe kiba nga abazibizi ba Arsenal abasinga ate be basinga okuteeba amakoona nga bajja kwetaagisa mu likoona ly'oleeta walina okubeerawo enkola eŋŋenderere ey'okuteeka abazannyi ne bayimirira strategically okulaba nga tebakukwata counter nawaddeyo incidents 2 naye nga zibadde nnyingi nga Arsenal bagezaako gikwata counter naye abantu abasinga ndowooza balinda okulaba obulabu obukirimu nga Arsenal bamaze kukikosa mu ekyo ekintu kati incidents 2 ze nawaddeko ze nabadde nzijukirako ku fingertips kale tebereza nze ndi mupakasi bupakasi nze nandirowoozeza nti nno abantu abawagira ttiimu zaabwe engeri gye balaganga bo bazaagala ennyo be bandibadde ne babeera ne facts zino naye abamu ne facts bazeerabira oba lwaki kaakati nze nabadde nzijukirako incidents 2 incident esooka yeeyo Lewis Skelly kwe yafunidde red card gye baasazizaamu babadde babakutte counter nga baaka yonna egenze neggwera mu ntabwe eya opponent kati Skelly yabadde talina kyakkola kuba akasajja tabakategula kabadde kamalira eno mu ggoolo endala incident gye nawadde gwe mpira gwe nabadde njukira gwa AS Monaco Champions League kati olw'okuba Arsenal enkola yaayo abateebi b'amakoona be babbaaka baabwe abasinga omusajja wa Monaco yiiki yakola yaddirira ba strikers be abasinga 2 n'abateeka ku center line mu kiseera buli Arsenal lwefuna ekkoona ng'abateeka ku center ekigendererwa tojja kuddira baaka yegeyege omukwase striker asinga era ojjukira Monaco wadde Arsenal yafuna amakoona agawera babbaaka tebaagenda era Arsenal teyateebayo si kyatteeka nti Arsenal yina okuteeba buli koona naye bw'obanga ogizudde nti no it is another source of goals oyina okugipangira ate opponent aleme kukozesa bunafu bwo kati mu ekyo kugwa Monaco Arsenal yajja nga talina plan B
nti singa bali bateekawo ba strikers baabwe tuyinza kuba waani. Bw'onookwasa Thomas Partey wadde takuyamba nnyo mu makoona, Thomas Partey ali slow. Bayinza okubayo omupiira omuwanvu akasajja ne kasimbula ebyasa nga tolina wookayita. Tuteeke yaani Gabriel Magalhaes ate oyo yasinga okuteeba. Kwegamba wabeerawo okwewuunaganya. Nange ensonga eyo nagireetedde mu kwewuunaganya. Singa baba bakutte counter attack, ani ayina okuyimirira strategically okulaba nga tiimu tebagikwata counter, oba baba bagikutte counter ng'asobola okufubutula ba opponent. Bwe kyagala sigamba nti kisazeemu nti oba amakoona lekeraawo gakuba oba nti nno babbaaka ba abasinga okugateeba nti gaveeko. Nedda, lwakuba abawagizi abamu b'omupiira bali too extreme, tebalina middle line eyo. Ate mu mupiira si bwe tutyo bwe tubeera. Oba muli ntuuka n'okulowooza nti eri abantu omupiira gw'abazungu guyinako abantu be gwaleeta mu mupiira nga si ba mupiira. Kubanga oyinza okuwulira omuntu ng'ensonga gy'oyogeddeko eri very innocent ate ng'ogyogedde ng'ejjudde knowledge olw'okuba gwe mulimu naye n'osanga oli engeri gy'agiyuzaamu ate n'atagisikiza yeesinga n'ogamba wano tukubaganya birowoozo oba tuli mu lwogo olwo. Bintu ebyo ntera obisanga naddala ku social media eyo. Naye ndowooza nti nno ekyo kisobola okunogerwa eddagala bw'obanga okimanyi nti nno ba central defenders be basinga beerako abazanyi boolaba nga balungi defensively naye nga tebagenda kuyamba mu kuba amakoona, bayimirire strategically. Awo osuubira awayinza okubeera counter attack, kubanga ne Lewis Kelly agenda okutega akasajja yakiikanga bwekanzi. So kati kirina okuba nti nno buli nsobi wejjira olina okulaga nti ogiyigamu going forward. Naddala nkaakati emipiira egisigaddeyo 14 oyina okutuuka lw'onoozannya Liverpool nga waakiri okyali mu contention, nga bw'osaba Liverpool esuule nga bwe yasudde olunaku lwajjo yeeyongera okusuula. Kaakati gwe munaagenda okusisinkana ng'ogyongerayo bwongezi, so si kugenda kusisinkana ng'ate gozze osuula. Sigamba nti nno emipiira gyonna mugisobola, naye ate era bwe muneesaasira emipiira gino 14 girina kuba gyakuwangula. Oyina kutagetinga kuwangula opponent, tagenda kwanguyiza. Kiringa ensi gye tulimu, ensi ejjudde kuvuganya, ensi ejjudde kukakaalukana. Tolowooza nti n'ebizibu binaamala kukakkana gwe nojja n'oyitawo gwe weesitula okubibuuka. So kati ne ba opponent abagenda okwanganga Arsenal ne Liverpool bagenda kubanga nabo beesitudde nga batwala Everton bwe yeesitudde. Kaakati opponent bwe yeesitula gwayagala ekikopo ate nga ogugwo gweveera kubanga olina abakuwolereza mu Uganda. So kati okutunuulira omupiira gwa Arsenal gwegenda okukyalira Leicester City, oyina okumanya ekigenda mu maaso mu nkambi ya Liverpool nga bagenda kuzannya ku Sunday ku ssaawa 11. Kati ekyo kyokka entandikwa eri awo. Arsenal ezannya ggulo limu, Liverpool ezannya nkeera. Kitegeeza nti Arsenal bwe wangula omupiira gwayo mu kifo kya points 7 zijja kuba zisigadde points 4. Kakati kitegeeza ku Leicester City teri kuwoza nti ate Leicester City yaleese mungi nnyo nti ate gundi n'alwala nti ate gundi ne bamuwa kaadi. Ebyo byonna ebiboozi birina kudda ku bbali, oyagala obubonero busatu. Kuba Liverpool ezannya nkeera enegenda okuzannya nga wazannya edda. Kakati ate ne Liverpool alina okuzannya okusinziira ku message Arsenal gy'aba yalaze eggulo limu. Yensonga lwaki tosobola kutunuulira mupiira gwa Arsenal ne Leicester City mu bwannamunigina. Oyina okuguteekako mu bwangu ddala ogwa Liverpool gwegenda okukyaza Wolverhampton Wanderers. Ensonga eyo nabadde ngitandiseeko olunaku lwajjo eya nze nagituumye match day 1 eya ttiimu zino Arsenal ne Liverpool. Ndowooza Arsenal buli match gy'eneezannya erina okweteekamu nti nno nzannya Liverpool, ne Liverpool bw'eneeba ezannya erina okuzannya nga yeetaddemu nti nzannya Arsenal. Enjawulo weeri nti Liverpool erinawo ebbanja lyewadde Arsenal lya goolo 8 bw'oba otunuulidde goal difference, ate lya points 7. Kati eryo ebbanja Liverpool erina okulwana buli match day okulikuuma. Arsenal erina okulwana buli match day okugattawo nga bw'esaba Liverpool esuule. Tekijja kuwulikika bulungi nti Liverpool yasudde ate ne Arsenal n'esuula. Awo kiba tekijja. Eyo yembaza, ye attitude, ye character erina okugenda mipiira egisigaddeyo emipiira 14. Naye bw'otunulako mu byafaayo, manye ebyafaayo bino birungi obirifaalingako. Sigamba nti biba bikakatane ku mbeera eriwo kaakati, naye bisobola okuwa ekyali kibaddewoko. Okuweza emipiira 18 egisigaddeyo, Man U ne Man City be baali bawanguddeko ku Premier League emipiira 14 egisigaddeyo, naye nga akulembedde akusinga points 5. Man U yakikolako 2-3, Man City yakikola emyaka 6 egiyise
ku mipiira 14 egisigaddeyo. Naye ate Man U okuwangula ekikopo 1996 baali bagisinga points 9 by this time of the season. Ne Arsenal baali bagisinga points 9 mu 98 ne wangula ekikopo kino. Naye enjawulo weeri nti Man U egenda okusitula ekikopo mu mipiira 14 egisigadde nga bagisinza points 9 yali eyinayo omupiira gwayo ogw'eggolu. Arsenal mu 98 yalinayo emipiira 2 egy'eggolu. Naye kakati ku guno omulundi points ziri 7 ebula emipiira 14 tewaliwo ayina ggolu. Mu byafaayo tewaliwo yali akyusizza points ezo najja yakulembedde okujja ku Arsenal yenebe ekisoose. Katulinde bulinzi tulabe. Mwebali kuwuliriza tuli wano Mbakamanyi 225 ku mutindo gw'abazanyi oguli waggulu n'oguli wakatikati n'oguli wansi ennyo. Nottingham Forest naye eri wali emabegabega points 10 Liverpool gyegisinga. Balabikanga abakitadde. Kaakati awo tugenda okutunuulirira ku mipiira. Arsenal gyeyina okuzanya ne Liverpool gyeyina okuzanya nga tebannaba kusisinkana. Awo wennyini wojja okwebuuliza nti no banagenda okusisinkana ng'okuvuganya kukyaliwo. Zinaaba points nga 2 ezibaawula oba zinaaba zisigaddewo 7. Awo bajjukira bagenda okusisinkana ejja kuba bula emipiira 2 gyokka season ekomekerezebwe. Kakati awo yensonga lwaki njagala obbawamu ku mipiira gino mubeere nga mugimanyi. Jjukira Liverpool egenda kutandika ziginayise match day 1 ku mipiira 14 egisigaddeyo nga teyina Ancelotti. Naye ba referees tebannaba kuwaayo alipoota zaabwe mu FA. Eteeka libawa working days 3. Naye wano wetwogerera bino kitegeeza nti Ancelotti alina okusubwa emipiira 2 ate jjukira bamususpendinze n'omumyuka we. Kati kitegeeza no John Heitiga oba mumujjukira yakubangako mu ttiimu ya Everton yamuleeta ennaku ezo nga y'omu ku bamyuka be. Ndowooza yagenda okubeera ku touchline emipiira gino 2 ogwa weekend eno ku Sunday nga bazannya Wolverhampton Wanderers awaka ne nga 19 nga bakyalira Aston Villa. So gye mipiira egyo 2 Ancelotti ajja kuba takkirizibwa mu mateeka okujjako nga ripooti y'aba referees bw'eneeba ng'emaze okufuluma nga eyinako engeri gy'emutaasaamu oba oli awo oba ng'emwongera kibonerezo babawo ennaku 3. Naye ndowooza ku touchline bw'otumulabeko ku Sunday teweewuunya era ndowooza John Heitiga yayinza okukwatamu. Naye ku weekend nze gye mpise match day 1 Liverpool kweneekyaliza Wolverhampton Wanderers. Arsenal egenda kubeera ku bugenyi nga bakyalira Leicester City. Nga 19 Liverpool ekyalira Aston Villa. Arsenal awo teyinaawo paka nga 22 bagenda kukyaza West Ham awaka. Nga 23 Liverpool egenda kukyalira Manchester City. Awo Arsenal teyinaawo. Awo wonna paka nga 26 Arsenal eneekyalira Nottingham Forest. Kati ate ku lwabiri mu 6 lwennyini mwezo space ya nnaku 2 Liverpool ejja kuba yakamala okuzanya Man City ku bugenyi eddawa akezanye Newcastle. Kati olubazanye ku lunaku lwe lumu ne Arsenal eno Liverpool eneeba ezanya ne Newcastle ku Anfield nga Arsenal ekyalidde Nottingham Forest. Kakati nga 8 Liverpool yesooka mu nsiike 8 mwezi ogwokusatu. Jukira mu mwezi ogwokusatu mulimu international break. Era mu gwokusatu ogwo Liverpool inamu omupiira gumu gwokka gwegenda okukyaza Southampton. Kuba bajja kuddamu kuzanya nga 2 omwezi ogwokuna nga bakyaza Everton. Naye kati awo omwezi ogwokusatu awo Arsenal bwemala okukyalira Nottingham Forest nga 9 erinamu okukyalira Man U nga 16 ekyaze ttiimu ya Chelsea. Kaakati nga lumu Apple Arsenal eri waka ng'ekyaza Fulham. Enkeera nga 2 Liverpool eryoka ekyaze Everton. Kitegeeza bano mu kiseera kyekimu buli omu ajja kubeera waka. Naye jjukira mu kubeera awaka awo Arsenal ejja kuba ekyalizaamu Chelsea ate nga yo Liverpool teyinaamu. Kati Arsenal neeyisa etya ku member wa Big Six. Kati olwo nga 5 balyoke bombi badde mu nsiike bombi bali ku bugenyi.
Liverpool ejja kuba ekyalidde Fulham ate Arsenal ng'ekyalidde Everton wali ku Goodison Park. Ye match eyo nababuuzizza bali basambye Liverpool nga bakubaka kifiiriza kuyamba Obi waabwe. Kati bwe banaba batuluse okukyaza Obi bana kinagwa kitya bwe banaasamba omupiira nga gwe basambye ku Liverpool bajja kubeera bazibu. Kati bwe banaavaawo nga 12 bagenda kuzanya ku lunaku lwe lumu 12 April Liverpool ejja kubeera waka ng'ekyaza West Ham, Arsenal nga naye eri waka ekyaza Brentford. Nga 19 bombi bali ku bugenyi, Liverpool ng'ekyalira Leicester City ate nga Arsenal ekyalira Ipswich Town. Kakati nga 26 April Liverpool ejja kuzanya Spurs. Naye awo okuva nga 19 okumalako omwezi ogwokusatu Arsenal erina break ya nnaku 13 oba egenda zikozesa etyawo simanyi, kubanga Liverpool wenedda mu nsike nga 3 ogwokutaano nga bakyalira Chelsea, ne Arsenal ejja kubyekomyewo oluvannyuma lw'okumbula ennaku 13 ate bajja kubeera waka nga bakyaza FC Bournemouth eyabookya Tuniro mu luzannya olwasooka. Kati nga 10 awo nsaleesale waali Liverpool ng'ekyaza Arsenal. Kati ku match zino ze twogedde banaatuukayo nga wakyaliwo okuvuganya oba ekyo ekibuuzo kiri awo. Kati mu kumaliriza emipiira egisembayo ebiri Liverpool weneekyalira Brighton and Hove nga 18 May, Arsenal ejja kubeera waka ng'ezannya Newcastle esinga okugiyiikiriza ebungereza nga 18. Kati match esembayo Liverpool ejja kubeera ku Anfield ng'ekyaza Crystal Palace ate yo Arsenal ejja kubeera ku bugenyi ng'ekyalira timu ya Southampton. N'olwekyo akanyola bikyaka n'abeera awo ayina abazannyi abajjudde obulungi, abazannyi ab'amannya nga balina omutindo omulungi nga bangu bakutakula mu bwongo ne beesitula mu ngeri y'enjawulo. Oyo anaabeera n'enkizo, naye nze nangiridde mu butongole nti enkya wakati wa Arsenal ne Liverpool ye match day 1. League erimu emipiira 14 balina okusisinkana nga 10 ogwokutaano. Mu kusisinkana ejja kuba esigaddeyo emipiira ebiri buli omu. Banaagenda okusisinkana ng'one ebbanja erya points 7 ne goolo enjawulo ya goolo 8 anaaba aligasse. Ekibuuzo ekyo ngenda kibalekera ndooza mujja kikubaganyako ebirowoozo mu weekend eno. Yembeera eyo gye njagala obbasindikamu mu weekend nga Liverpool balina olusiitaana kuula amalungi ne ttiimu ya Arsenal wadde nga buli omu agenda kubeera ku kisaawe kikye, ate era nga abawagira omupiira gw'Obungereza batera okwogera buli omu agobe gigye. Naye nga wagenda kubeerayo emipiira emirala ku lunaku olw'enkya ku Saturday sawa 12 Manchester City egenda kukyaza ttiimu ya Newcastle. Newcastle ebadde egira neereeta omutindo ate ne gugira ne gweveera, naye olowooza nti nno engeri gye batunulamu, engeri gye balabikamu, engeri gye basambamu, bwe babeera mu muudu entuufu basobola okukubira ddala ttiimu eno ya Man City. Kuba Man City ng'ogyeko okuba kaakati nti kumpi buli muze mubi guli mu Man City. Tebazibira kaakati ate bayize omuze omubi ogw'obutamalaako matches nti nno n'omupiira ne bwe muba nga musigadde eddakiika 3 bwe musigala nga mukyesitudde bwe guba nga liidi ekyali naro musobola okubagatta. Eyo Pep Guardiola gyatuuse. Kati bw'oyongerako n'ekyokuba nti nno kali ka fear factor kagenze kamuggwamu ttiimu tezikyamutya. Bw'osanga ttiimu nga Newcastle esobola okubuuza ebibuuzo. Ate Man City ennaku zino tekyaliko birimbu eri wakambu eri ku bugenyi. Buli w'oyagala ogisangawo n'ogijjako obubonero. N'olwekyo geemu eyo ya ku Saturday nkya sawa 12 wajja kubeerawo ne geemu endala eyinza okunyuma okulabako Nottingham Forest ne ttiimu ya Fulham, kubanga bw'otunulira Nottingham Forest obubonero bwe balina tebali wala wa ttiimu ya Arsenal. Bayinza okubeerawo nga bagikuumira bwe bateekateekawo embeera, kuba nabo balaze nti nno si balungi kimala kuvuganya ku kikopo, naye ate si babi nnyo kufubutula mu top 4, kubanga nabo abalina okubafubutula mu top 4 nabo tebali stable. Abo mwe muli FC Bournemouth, mwe muli Man City, mwe muli neno gundi ne Chelsea bayuga mutindo gugira, ne Newcastle yali esembeddeko awo ne bajja ne bagikuba enkufu neddayo eri wansi. N'olwekyo Nottingham Forest weri eriwo ku merit. Simanyi obeera mu Arsenal oba eyagala kufubutula bana baagala okugijjawo. Either way tebalabika bubi. Balinayo omupiira gwe bagenda okuzanya ttiimu ya Fulham. Ndowooza match gye tugenda okuddamu okulaba ku Willian Borges da Silva, kubanga Fulham yamukomezaawo mu Premier League. N'olwekyo ndowooza tuyinza okumunyumirwamuko ne tumulabako ku myaka kumpi ayingidde 38. Ku Sunday
wajja kubeerawo match endala eya Tottenham Hotspurs gijja okuchaza Man United. Bano babadde bubi okumala ebbanga, bombi bali bubi, bali eri wansi wa top 10. Timu ziwandirowoozezza nti nno zandibadde zivuganya wano ku top 6, bali eri outside top 10. Kaakati ku bano kizibu okumanya match eno engeri gyeneevaayo. Mwebale kuwuliriza, tuli wano Mbakamanyi 225. Tottenham Hotspurs twagirabye mu kikopo ekya Carabao nga bagenze ku Anfield ne beeta, kinalowoozezza nti nno kyabadde criminal eri omutendesi gundi Ange Postecoglou. Okimanyi nti nno abasambi 10 kwabo ba starters bonna bali ku ndiri. Kati obanga otutta abazannya abatali ba bulijjo, abalala bazannya mupiira gwabwe gusooka oba gwakubiri, abalala bayinza okubanga mupiira bagumanyi naye bakyali baana bato olw'okuba nti nno basiniya babadde babasiikiriza. Tosobola genda ku Anfield nga Liverpool yagala win ne weeta bwotyo n'ogaba bwotyo ebibangirizi. Oba olina okusamba okuteekawo system protecting abazannya abo nga musamba close to each other, musambi ku musambi, department ku department. Nga Muganda bwagamba nti obutono bulwanira musanja, newe ogamba nti oli kabeera eri mu wingi nona abeera eno, osuubira Liverpool ngeri wake genda kukola era bajja kuyita mu yisiisi. So kakati eyo match eyinza okubeera ey'enjawulo ku Man United gye bagenda okukyaza ne Man U nayo kizibu okumanya Man U kyenejja. Abazanyi abayinza okutandika match osobola bateebereza naye kizibu okumanya emirimu gye banaabawa, kuba tulabyeko Kobe Maino gw'obadde omanyiridde mu double pivot ng'ate bamukubisa ku kyoto. Tulabyeko n'omulenzi gwe baaguze Dogu, bamutugambye nti oli akuba wingi baaka temujja kujulira bagondi ba Luke Shaw ba Tyrell Malacia. Twagenze okulaba ng'ate eno gundi gy'abadde anyiriza Amadi Diallo ng'ate omulenzi gy'atetenkanyiza. Kwegamba ebintu bya United byo bizibuzibu, ndowooza nammwe mujja kumala gulaba ku mupiira gwa ku Sunday ssaawa 1:30. Yandibadde match nnungi okulabako bwe kibanga ye Man U ne Spurs gye mwali mulabyeko emabegako eri. Naye kaakati ku bano kizibu, kubanga nalabye nga ne Richarlison mu eyo match alwaliramu. Twalabye Song Heung-min alabikanga atayagala, body language ng'ogirabanga etakiriimu. Tulaba Yves Bissouma atawuliziganya bulungi ne Papesa alabikanga ebya defensive midfield yabivaako bwe yatandika okuteebateeba ku goolo, kati awomerwa genda eri mu maaso wano tajja kuyamba kuwa defensive cover. Kale kwegamba guno omupiira gwe muzibu gw'okuteebereza, era mmwe abagenda mu bet oba muyinza gukola mutya guno simanyi. Kwanza njagala nnyo okutambulira si ku kuteebereza, njagala okutambulira ku performance, individual performance y'omuzanyi ne departmental performance n'empuliziganya ne tiimu okutwaliza wamu yeeyise etya. Naye kaakati ebya United bizibu, tomanya anajja, tomanya atajje, bw'olaba azze tomanya mulimu gw'anaakola, bwe bamukwasiza tomanya oba anaagusobola. Kwegamba Man U eyimirirawo ku moments, oba oli awo tomanya moment agenda kugikoleeza. Juzi yali Lisandro Martinez n'akubafuulamu omunwe, olulala ogenda okulaba Kobe Maino yakoze assist n'okuteeba n'ateeba, ogenda okulaba ng'ate oluusi Amadi Diallo yagize n'akuba ne hat-trick n'agira n'abivaako match eddako, ogenda okulaba Alejandro Garnacho nga kweno match eyakagwa eya Leicester City, Garnacho ate yalabise bulungi nnyo n'alumba n'ateekawo embeera, wadde teyasobodde kuteeba kwetaba mu kumaliriza product naye yataddewo embeera eyigukulula ekisenge kya opponent. Oba oli awo abakulu ba video analyst aba Man United bayinza okutunuulira nti senga United ekintu kino ekikulanga ekigenderedde ne basamba engeri gye balina goalkeeper nga Andre Onana nti yeetabamu ate asobola okuba paasi eyo empanvu, bakikole nga kigenderere. Onana bw'atandika omupiira ku bano ba back three na bano ba defensive midfielders awali Ugarte oba oli awo ne Kapi gundi Bruno Fernandes bajje beetabemu basambire ku ntabo yaabwe. Mu kusambira ku ntabo yaabwe baba baagala kukozesa okusika opponent asembere. Mu kumusika ono Onana amanyi okuba paasi eyo empanvu. Paasi eyo empanvu bw'ogiwa omusambi alina speed ne directness nga Garnacho, ojja kwesanga nga first touch emu yokka nga ayingira box ya opponent. Naye bwe kinaabanga kukikola mu ngeri kiba kirina kukolebwa mu ngeri ya creating a surprise, okuba surprising, si kukikola lutentezi. Oba mukikola olutentezi mbanga abagamba namba 2 wabali nti wayi obulabe buli wano tajja kuvaawo, olwajja kuba a blocking outlet timu yandibadde eyita okunoonya goal. Ejo egimu ku egyo emipiira gye ndowooza nti kigenda bakwata omubabiro weekend yonna
mwabagobera omupiira gw'eyitale wagenda kubeera Juventus ezanya Inter Milan omupiira guno gwa Sunday mupiira mulungi nnyo bagiyita Derby d'Italia kubanga kirowoozebwa nti nno ttiimu zino zisinga obunene mu ligi y'Itale era zisinza okuwangula ebintu ebingi eyinza obutannyonnyola nnyo mirimu gya Juventus egya season naye waakiri esobola okubaako kyetegeeza ku Inter Milan bwebanga eyagala okusuuza Napoli ekikopo kubajjukira Napoli yandibadde yakuyuuzayuuza singa ebadde yina manager wa bulijjo naye balina Antonio Conte battles zino eza end of the season awangula ekikopo kwata awangula azibaddemu over a period of time tumujjukira ne mu Bungereza yajja season yesooka e Bungereza 2017 n'ekikopo n'akiwangula ng'atendeka tiimu ya Chelsea n'olwekyo battles zino azibaddemu eno si ye Napoli eya bulijjo kyova olaba akyalemeddewo awo ono Simone Inzaghi alabika bulungi kuba era mu bbanga erisembyeyo yabadde afuga mu mupiira gw'eyitala atendeka tiimu eno ya Inter Milan naye kati eriyo munene munne si bano ba Gasparini yadde nga mu myaka kumpi bebamu naye nga battles zino ez'okuwangula ebikopo tebazibaddeemu nnyo ono Antonio Conte ne Simone Inzaghi bajja kwetwala era ekintu kyabwe kiyinza okunyuma ne kituwa climax ennungi eya ligi y'eyitale kubanze lwakubanze omupiira gw'eyitale tegunnyumira gwina bakuteekamu obukodyo bungi ne batuuka okudisaminga individual characteristics z'omuzannyi ne bazikweka mu bukodyo wandyagadde omuzannyi yeegazaanya akole ebintu bye kugambye lwakuba wazeeyo ono omulenzi gundi Matole Tegui akuba goolo akubira ddala goolo omulenzi oyo ali mu ttiimu ya Atalanta wenjogera bino alina goolo 20 YouTube tebereza ligi yakagendako emipiira 24 alina goolo 20 weekend gitwakakuba omugongo yateebye goolo 4 mu match emu eyitale goolo tezimalaganywa zityo bwe mubanga muziteeba basambi banjawulo oyinza n'okulaba weekend eziwerako nga teriyo na musambi yatebye hat-trick naye omusambi okujja n'ateeba mu ngeri y'olutentezi nga Matole Tegui ate n'akuba ne goolo 4 mu match emu weekend gitukubye omugongo mulenzi oyo ayagala okukuuma namba 9 eri eyedda eyaba David Trezeguet okusigala ng'ekyali afloat ba Miroslav Klose mpozi n'ono senior Robert Lewandowski ye 9 eyo kati ate bano ba Alexander Isak baleetamu 9 endala 9 yaabwe si abasaagi Agüero si aba Lewandowski naye 9 etetenkanya mu mbeera entuufu ateeba mu mbeera etali ntuufu akola assist era yeemu yeyo n'omulenzi Justin Kluivert gyakuba mugundi mu ttiimu ya Bournemouth era naye 9 ye bwetyo